Uganda bantwalanga mulabe abatono abasobola okwogera netegeera kino nti buli mulembe Katonda abaaka abantu bayimusa okumwogerera. Katonda ali omu, ababi bangi. Buli lwotuuka mu mbeera ng'osanyusa abantu bonna abali omanya byogera bya kisiru kyovola bangi mwagala Kaye. Lwaki Kaye aweweeza emitima gyammwe n'obulimba ye bwajja abalaga ekibalo nti President Museveni enkyagenda. Mumwagala omuntu bw'otuuka ku mbeera mu bulamu nga byoyagala okuwulira byowuliriza kitegeeza olinga omulwadde. Tewali mulwadde agala mpiso era tewali mulwadde agala mpeke. Nze mbabuulira mazima. President Museveni yawangula, temwena kye mugenda mukola, ne bw'onaakolima oli akusinga. Kkiriza bukkiriza akulembere paka lwaligenda. Bw'aligenda omukulembeze omulala alijja. Naye ojja kukizuula nti onaavuddeko n'abazze bonna kyekimu. Ekyokubiri, gavumenti ebaako abajagala n'abatajagala. Kyokka naawe lwaki tojagala nti ekwavuwazza bw'ogamba. Naye singa buli mwezi oba ofunayo akakadde kamu mu gavumenti naawe otandika okujagala. Ekyokubiri, emirimu gino naffe tetwagala kutuvuma naye tukolera Katonda. Kubanga gye buva ne gye bulaga mmanyi nti abantu batunula eri ewatali Katonda ne beerabira Katonda. Owulira omuntu agamba nti essuubi lyaffe liri mu mmeeri terimuli mu Katonda. Era bw'ovaayo n'oyogera ku bannabyabufuzi nga bayimuka gwe essuubi ly'abantu wabano onule hope. Nze hope yange tendi mu Museveni nedda. Hope yange tendi mu Bobi Wine, tendi mu Besigye, tendi muntu yenna. Endi mu Katonda. Katonda yasindika abantu abanyambako kuba Katonda simulabangako. Tajjanko ne twogera maaso ku maaso. Wabula asindika abantu benkolagana nabo. Wabula bwe ntandika okukkiririza mu bantu abo kitegeeza ntandise okusinza ebifaananyi. Abantu abasinga musinza ebifaananyi. Okusinza ebifaananyi kyeki. Ekintu kye bayita Katonda kye kintu ky'okkiririzaamu nti bwe kiba tekiriiwo tosobola kubeerawo. Bw'otandika okukkiriza nti opposition ly'essuubi lyo zeeni ofudde. Bw'otandika okulowooza nti Museveni waali gwe oli secured naawe ofudde. Waliyo Katonda atuula mu ggulu yalina obuyinza ku bulamu bw'abaana b'abantu. Era nga tetunnakaana byabufuzi oba birala byonna ensonga zaffe tuzisoose eriiye. Bwe tuzisoose eriiye mulimu akawaayiro k'okuggumiikiriza endurance and long suffering. Ekyo kikulu era kikola obulokozi. Kati neewuunya abantu abasobola okukeera ku makya okusindikiriza Museveni nga 2 yabalema ne 2 ne 2 ameka. Naye nga beerabidde Museveni ali mu evening kyeki aba ali mu kumaliriza. Nze nno Dr. Tisi buli kimu ekikolebwa gavumenti nti nkikkiriza. Naye ebiseera ebisinga gavumenti kale tubale nti mbi era nsolo nkyafu. Mu bulamu bw'ensi eno abantu abaliwo bakusangamu ekitiibwa kubanga bw'olina okutambula nabo empolampola nga Tani Boy nga bakuyigiriza nti emmotoka kasita owulira ng'etandise okupipira omanya amafuta gaweddemu. Ensobi za Uganda ne success za Uganda ziri mu nkwawa za Museveni. Bw'omusindiikiriza bo tolina kyojja kuyiga. No wanda tulina omulembe gw'abavubuka n'ebikuukuulu ebyali mu bulamu nga birowooza bijja kukola bye byagadde. Ekyokubiri, togoberanga muntu yalemwa bulamu. I'm quite sure 90% of our inspirations oba motivator obulamu bwagaana dda. Nze Dr. T wano yandeta ku kibuga ali Katonda nankubadde Museveni yampeeredde nasaba Katonda nampisaawo nakati nkyasaba Katonda ayongere okumpisaawo kati gonsikanzire wansi oyagala nenkane naawe nedda. Nze sirifuukanga Kaye ajja n'ayogera bye mumanyi wadde musajja amanya amazima. Nedda nze sinoonya likes nkolera Katonda. Mwekyo waliwo agati gundi avuma gundi sina gwe nali nvumya embizi penge mumulaba nerumbuye ne bwaba ayogera bulimba be mwagala ebyo. Nze ne bobeerako kuvolongota abantu 2 bajja kummala. Naye nkya wenje okuyimirira n'abaana bange n'ekkanisa yange tojja kuyimirirawo.